Angela katatumba ayogedde bambi embera gyayitamu enakuwaza bibino mbikuletedde ate ye omukulu Bruno avuddeko wayanagamba ye temumumanyira okubayamba teyaza musango n'amawulire amalala mangi gabeera ku Clarity Source 256 mbela Fatuma Sulaiman ogakutuusaako nenkugamba mukwano nti I want to wish a happy birthday to the beautiful, the gorgeous Diana Nabatanz and everybody who was born today mukwano. Happy birthday to you. Gwatana subscribing, you missing a lot. Please subscribe on the notification bell omale osirike. Yes, nga tutandikidde mukwano, tutandikidde omukulu Fefe Booth, the smallest rapper. Omukulu ono ayine ennaku ku mutima. Jukira mabegako bambi sister we yafa oluvannyuma lwa kidney failure. Naye omusango guno gwonna n'obusungu obungi abuyina ku health sector ya igwanga lyattu Uganda. Agamba nyinza ntyo genda ku ddwaliro ntuyimira for over 1 hour nga tuli awo nga tewali atufaako. Muganda wange ono yafa and she was still young. Nga wolaba ekifaananyi ekyo munnaye omukyalo oyo yafa naye nga obulumi y'omukulu akyabulina ku mutima paka nakati. Era obusungu bwonna nga bwegambye agamba nti Ugandan industry eya medicine awamu n'ebyokujanjaba abantu tewali kyekoze lwansonga abantu bangi baluzinga their life mu mbeera y'emu okubeera nga oyimiridde awo otuuse ku ddwaliro omuntu wayagala buyambi naye ate mukwano bugenda okugenda obudde nga tewali abafuddeko. Era ye yeyongedde okulaga obutali bwenkanya n'agamba nti kino kiba kigenda mu maaso many people abalala bagenda okubeera nga bakola ki baluzinga obulamu bwabwe. Mukwano ey'embeera ey'omukulu oyo naye nga katusabe Mukama amugumye omutima bambi kuba kuluzinga omuntu ogweyagala kibeera kiruma nnyonyo nnyini ddala. Eyo ngenda kujjayo nkutwale wa mukulu Ronald mayinja omukulu ono bw'olaba munnaye abadde n'ebizibu yasooka ne bamunenya olw'okubba akasimu nga bw'olaba awo munnaye ebyokubba akasimu bwe yabivaako ye n'agamba nze ndi musajja wa NRM tomulaba mu people power tomulaba mu NRM mukulu ono yasase ddiiro takyayagala tali byakusala mulundi mulala mukwano wenjogerera togenda kuddamu mulaba mu ssaati ya yero yadde ng'akoze ekigalo bw'ati anti we twogera yafulumiza dda akayimba akalaga nti abantu baganye akayimba kano mukwano ate kavumira gavumenti gye yali awagira nitugamba nti omukulu ono yasooka n'ajja mu people power nitumuwa enkofiira bwe yagivaamu n'agamba nze bino ebya people power sibyagala nze ndi wa NRM netumutwala mu NRM n'abeerayo kyokka ate kati mu kaseera kano yafulumiza akayimba abantu baganye naye katusuubire ku luno bw'ava mu people power bannaye addako mu gundi endala tukooyo ozannyiramu ezebbiri agendeko ne mu DP oba jema yonna gy'anabeera agenze mukwano byabiri ku side y'omukulu Ronald mayinja. Eyo nga nkugyeyo tuzeko ew'omukulu Bruno obusungu bumutera n'omusala mu maaso nga weeyogeza byatategeera okukuba akukubye mukwano emabegako nakutuusaako story negamba abaana abo abaki bemuyitamu wunya boys balinagamba Bruno twamwesigana tugamba agenda tukolera biki kumbe sente zaffe zayagala okubba bayogera ebintu bingi tuli mu mbeera mbi nga wenakulaga ki ebifaananyi embeera mwe baali babeera naye omukulu Bruno yalavuddeyo n'alaga his discontent eri abaana bano era kino kyamulumye nnyo kubanga reporter waffe yamutuuseko n'amugamba mukulu Bruno nze nakusuubiza negamba byonna nja bikuleetera kati ne luno ndukuleetedde n'amugamba Bruno munnaye abaana bano twakulaba nabo olwali obavuma n'ovaayo bambi n'obabudaabuda n'obatwala mu bifo eby'enjawulo n'obalaga ne ba celebrities ab'enjawulo ng'oyagala ki mukwano obakole ki bayambibweko era baleme feeling small mukwano oluvannyuma lw'ekyo Bruno yamugambye komawo toddamu kuŋŋamba kintu kyonna ku baana abo ne tumugamba kakka naffe otubuulire kubanga tujja bituusa eri abantu n'agamba abantu abo ki kye saabakolera munnange nze gw'olaba amazima gali nti abantu abo babeera ewa manija wange ekumala ebbanga lyonna lye baagala n'agamba era nga olaba post eyo gye yatadde ne ku Twitter handle ye n'agamba nedda abantu baneno tetwabogoba naku wabula baakera ku makya bo nga bo ne bava nawo naye bayinza batyo okugamba nti ate nze eyali abayambako mu kaseerako nali njagala kubba ssente zaabwe nituuka munnaye ife bw'abateba tugenda ngamba balimba kubanga balaga ba celebrities ab'enjawulo n'abatwala mu bifo by'enjawulo bambi nga sagala ba feeling small nakuva ku ki ku talent yaabwe y'omukulu Bruno ye a clearing the air era bw'atutegeezezza
Nga tuzeko ew'omukyala Angela Katatumba mukwano omukyala ono ebintu bingi byayisemu mu bulamu bwe. Yes, abali eyo balowooza she's living a happy life naye ayina embeera gy'ayitamuko emirundi mingi ne mu breaking her down. Mukwano yabadde ayogerako n'omu ku bantu baffe twambuuza nti kintu kyekyo ekyali kikutuusizaako mu mbeera n'owulira nga weekyaye n'owulira ng'obitamye n'agamba mwe mukyali ku bino ebyadda lya ndrembu namugamba okebeza omusaayi mbu netwekyawa ne mulowooza I broke down nedda nze there was one time yali mu states watugamba n'agamba bwe nali mu states omusajja gwe nali njagala yandeka nga sirina yadde nusu ekikumi mu nnyumba yadde ku account ne tumugamba obulamu mu states nga buzibu okubeerawo mukwano nga tolina kasimbi n'agamba kambabulire mu aba clarity kambabulire amazima I fed on ice cubes omukyalo oyo gwolaba Angela Katatumba gwe mwegomba kati yatsalawo ali ice cubes abazitegedde muzitegedde mukwano obwo obuntu nga bwalya aninga a living okumala weeks 3 era nagamba she lost her weight mukwano embeera yamala najiyitamu. That's all we had for today mukwano gwatana subscribing please subscribe nyiga notification bell comment section ebera wansawo mbela Fatuma Sulaiman kwa the latest information about the celebrities. See you then. Ciao ciao. Clarity Source 256.